The stress is too much. You see people insulting you, abusing you. You're not going to reveal any secrets. Breaking news, amawulire si malungi agavaako mu State House ya President Yoweri Kaguta Museveni. Omukulu Honorable Kabanda omulimu gw'okubeera ng'anoonya abali b'enguzi kirabika tuuse okuvaako. Banne bennyini bavuddeyo ne bamugamba ssebo temugenda kutumanyira kubanga namwe tukimanyi bulungi akasente hamu kakwatako. Nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo olwoli wali mu State House era njikuleetedde mu maaso ogenda kubeera ng'ogirabirako. Omukulu amanyikiddwa nga Honorable Kabanda abivuddemu. Nkugambye okumanya nti bino ebintu abitiisa. Video gimpereka like bw'oba omaze subscribinga obwegatte ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu egoli mu kulaba ku swini yo amanyikiddwa nga Honorable Kabanda akivuddemu agambye nedda akyayagala obulamu bwe kubanga amount of threat they yakafuna oba ze yakafuna, oh my god, they are too much. Mbu agezaako kubeera nga alinyirira musavu oba mu nnyama z'abalala naddala bali mu NRM bali mu government. Video yino njagala ogirabireko nga yeekubira omulanga ongambe mulowooza akasajja just kali mu diversion yako noonya engeri gy'okuvamu mu kino oluvannyuma lw'okubeera nga alya mu right honorable speaker Anita Amonge olukwe. Video yino soko ogirabireko in the comment section. You keep with them, but you feel like pouring out, yet you cannot. A person tells you this person is the one who's running General Moses' account. This person, that document he has read, that is his concoction. He never got instructions from General MK. It was not blessed by the president, the head of state. And many calls are coming in. Many insults are coming in. We have families. He has been seen many times with Anita Among while she was Speaker of Parliament, and the two were known to be friends. However, since the announcement he made, he says he does not know where their friendship now stands. I don't know whether we are still friends. But politics is like a football team. Even if your son, if you are a coach and your son is part of your team, you do not keep your son in the team even after he has been injured. You have to replace him. Because if you keep your son in the team, he may end up actually injuring another part of the body. And that will make your team lose to the other team. He told us that the last time he saw his friend was on the 13th of this month after he was sworn in as the MP for Kasambia. He remains my friend even after swearing in. I went there, I talked to her, I told her, in case you happen to meet the president, please, I have heard you have a meeting with the president on Thursday. Don't defy his orders. In case he tells you to step down, please step down. Because there is no way how you, a member of NRM and a senior party leader, can defy the president. Kabanda said that those who refer to him by names like Judas Iscariot should not. Ndowooza kasajja mukawulidde bulungi nnyo gwe magezi ki goyinza okukawa. Nkugambe nze nkimanyi anytime waliwo kinaatera okutuukawo. Tubalabye bangi nnyo ab'amaanyi mu Uganda, mulabye gye bakomenkerera era vidiyo eno njagala ogisevinge. Oyinza ogamba te Wonderboy oli mudogo. Vidiyo njagala tugiwa obudde watana subscribinga jimpereka like. Njagala osooka owulirize tica nabyo yogedde gwe munankyukakyuka vidiyo eno giwe amatu obusobodde gisharingire bano mu WhatsApp groups ez'enjawulo wamu ne Facebook group. Twabagamba nga mu parliament nti banaye teeka nno lino mulikola n'okuggyako nga namwe mwetegese kulimenya neno nga batusekerera olusekerera. Batusekerera ffe kata batulemese n'okwogera ffe abalina minority report twazisomeramu bugubi ng'olube bannanga abantu batukuba olube batusekerera batulengeza. Nze njijukira natuka ekiseera nga ninga ayagala n'okulemererwa okusoma minority report eno nga bantwala ono speaker bwanjire no namboze kati oli ku page ki naye etteeka lino bw'olitunuulira nga president we yalisizaako omukono lyatandise okukolaawo
terisokera ku yennyini eyaliyisa kubanga era byonna birimu abagwira birimu n'okutambuza ssente era nga singa tubadde tugenda kawayiro aketeeka liri walirabye nti nno yennyini yasobola okuliggulawo. Waliwo omusajja baali bamuyita Bashir Batalingaya yali minisita wa internal affairs ku mulembe gwa Milton Obote. Bashir Batalingaya yayambako gavumenti y'Obote okussaawo etteeka erigamba nti nno minisita owa internal affairs alina obuyinza obulagira omuntu n'asibwa ebbanga eritasukka myezi 6 nga tawozezza. Kasita akusanga n'akuwa ekiwandiiko nti gwe wansi w'ebiseera by'akabenje bakutwala eruzira emyezi 6 nga kikkirizibwa. Abantu ne bagamba Bashir Batalingaya nti oyamba otya gavumenti okussaawo etteeka bwe lityo n'alisaawo. Bashir Batalingaya oyo yali wa DP. Bw'abeera mu DP n'afuna obutakkaanya ne Beni Kiwanuka n'amaliriza ng'asaza eddiiro. Era mu byafaayo history wa Uganda bwe baba bamuwandiikako bamuyita nti taata w'okusala eddiiro mu Uganda. Ye yatandiikiriza. Ye taata w'okusala eddiiro mu Uganda. Ye munnabyabufuzi eyasooka okuva ku ludda olumu n'adda ku ndala mu ngeri ey'omuggundu. So taata w'okusala eddiiro mu Uganda omukulu Bashir Kiza Batalingaya yajja mu parliament asala eddiiro ava mu DP yali no leader wa opposition nga Beni Kiwanuka ali bweru yasooka kuddayo mwesimbako nti amuwangule kasitalale omuwangula n'asala eddiiro. Leader wa opposition Mulamba asaze eddiiro aze ku ludda lwaki lw'Obote. Obote amuwadde obwa minister bwa internal affairs. Abeera mu ministry yagamba nti minister wa internal affairs nga tuli mbiseera ebyo byakabenje uwaddembe okukwata ebbaluwa n'agisayininga detention order n'akusiba kasita ebbanga liba terisussa myezi emeka 6. Kye bakola ng'okimanyi basanga ng'omuntu ne bamukuwa ekiwandiiko ne bamusiba emyezi 6. Bwe gyaggwangako nga bamuta wali eruzira wennyini ku gate nga wasanga omuntu. Abaana b'enkyukakyuka babaddeeyo nga bali mu kukwatibwa ekisa omukulu amanyikiddwa nga Right Honorable Speaker. Ino video njagala ogiwulirize bulungi. Omukulu Ivan Kyoyine ngono MP ayitamu ku kaadi ya National Unity Platform akunnyonnyodde engeri omukyalo oyo gye yalemesamu His Excellency Robert Kyagulanyi okufuna ababaka abawererako ddala 10+. Nongera okujjukiza Sheikh Ashraf alinnya okulombeddwa wagawe Nankole n'ebizibu namba ze ziri awo zisembyayo 711 mukubirako bano mu inbox ku WhatsApp nabiranga kuyamba oba nakwasaganya mu nsonga y'ebizibu byonna by'obeera nabyo yagamba abikola kwa Twitter kozesa bikola bya kilogo kulombera bulombizi edwa soko muwulirize malenkulekye Ivan Kyoyine nga kunnyonnyola engeri Right Honorable Speaker Janita Monge alemesa mu His Excellency Robert Kyagulanyi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amanya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuupu singa temwalimu maanyi ga Mungu twali bale tuwera ababaka 9 mu palamenti. Naye abo bonna abaamusemberera yabayambako okubba akalulu. Era nze nsaba omuntu yenna eyakulidde operation y'okukwata amongo nyamba bapresiding abamu bonna babateekeko investigation. Bapresiding electoral commission babateekeko investigation. Why? Babba obululu bw'abantu. Bali influenced. Babba obululu bw'abantu. Investigation eno egende mu bitongole byonna egende mu banka
bank kwate ba bank managers abasinga. why sente ezisinga ezibadde zivaayo za bumenyi bw'amateeka. People withdraw a lot of money illegally. People withdraw money illegally. How do you withdraw 4 billion? Mu wiki emu. Amongo yalemesa abanupu abasinga okuyitawo. Abaka yaleresa ababaka bangi. Twali tuyingira ekyenda. Yabateekako ekibuloka. Buli yatukangayo nga kabaka sente obimanyi. Abaana ba nupu abasinga atuuka okuba nga ne nomination fee tagirina naye ng'abantu bamwagala. Ne bateekawo embeera. Otuuka okukulangirira. Sale n'agamba leeta $5,000,000. Kati Sarkozy saawa eno nga baagambye kyeyune $5,000,000 nkubira ani? Tewali. Ne bwe ngamba ne bwompa mwezi. Naye abasajja aleeta $1,10,000 n'amugamba gwe nangirire bisigadde tobiyingirire. Bisigadde nja bimala. N'alangirira owokuna gwe balangiridde ne bamuwa abakuumi n'okaaba amaziga n'ekiggwa. Omulala n'avubulukayo n'ekiyole n'agamba nti Amongo ebintu byazze abikolera mu kamera. Ekisooka